Njagala kutegeeza nti nze n'abagenyi mwenna aba Khalifa nkakasa bukakasa nti Khalifa kino kyali kituufu. Omulimu gwaffe nga Muzirimu Channel tuli mu field eya technology. Tulabika nga abakola video media naye tetuli awo tuyitawo. Ffe tuli mu kugezaako okuma obusiraamu bwonna bwe buli n'ekyokola ne wooli okulaba nti tutambulira wamu nga tewali bwe tulese mabega. Tambula wamu ne baganda bange bwe mulaba ku kamera naddala Ashraf ali mu kulaga bino ebintu ssaawa zino. Ashraf ali mu tukakasa nti engule Khalifa gy'ayina engule eyo teyayitibwa buyitibwa ne bagimuwa mwe mwagimuwa mutya gw'ayina essimu yo wama gw'ayina essimu yo okuddamu okuwagira Khalifa ku mulundi oguddako kwazine kuno okwagaliza kubeerawo buli mwaka era tugenda kutandika January. Khalifa dde mu lwokaano bagala Ashraf atulage Khalifa teyali yekka yali mu lwokaano omwali banne era bw'atyo Khalifa bwe yalabika n'akuba banne. Twagala bategeeza nti tukomawo tetwagala Khalifa atadde namba 2 wa namba 3. Ekino tukikola olw'okwongera okulabisa bannaffe abalina kye bakola. Nyawo Idi buli bw'oba onoonya abasiraamu abalina kye bakola ne kye bakola n'obuwagizi bwabwe eri abantu, guno gwe mukutu Muzirimu Channel. Gwe mukutu tubuuza muntu tetulina kakiiko. Ffe tukyasoose okumenya rekodi mu Uganda yonna okutegeka abamu baziyita mpaka naye ffe tetuziyita mpaka, tuziyita okuyolesa, bakiyita recognition mu Luzungu. Recognition mu Luzungu kitegeeza nti omuntu obadde omumanyi. Abamu ku bali wano baali basanyufu n'agamba nze yadde ndi wa kutaano naye ensi emmanyi nga ye kyeki era n'agenda n'acelebratinga sebo disikaadi nimbye emikolo twagiyanga omuntu wa namba 3 n'agamba waba abasiraamu bamumanyi ndi gyendi alhamdulillah. Kino tukikola okwongera okunyweza obumu era abamu basiimu bonna we bali. Twamenya record guno mulundi gwa kubiri nga tutegeka kumuyita okuvuganyanga kuno naye ne kuggwa nga tewali akaayanye nga buli omu akkiriza ebivudde mu kulonda. Lwaki? Simu yo kaluluko, tewali gye babugula walala. Naawe wenyini eyeesimbyewo oba ali mu lwokaano kubanga ennonda ya kuno si gw'otuwa amannya. Ssebo nze Khalifa nali simmanyi naye ngenda okulaba nga gwe baleese Matali Group ne ŋŋamba ate oyo waawa nentandika omunoonyerezaako osanga n'abalala bwe batyo bwe bakola. Ayina essimu yo mbasibira entanda okwongera okuwagira Khalifa yaye essimu yo Ashraf tugenda okubajjukirizaako nti Khalifa olina essimu yo ssaawa zino nyiga akamunyenye 284 akamunyenye 45 nkiddamu akamunyenye 284 akamunyenye 45 hash ibada tubimanyi ogetinga disconnected bubeera eri toddamu kwogera na muntu yenna business zife kubanga ogenda ku ibada. Khalifa tumuwadde layini y'essimu nga ne bw'anaaba ali mu nnyonyi ajja kusigala akubira maama we amugaye tugenda kati sebo nga tonnagenda yamwono ne layini eyo ogitesting olinnya ennyonyi okube otuuke yonna oba mulina stopovers oba ovudde ku haram ogenze mu hoteri okubire maama okubire mukyala. Kizibu muko abamanyi abagenze mukimanyi nti bw'otuuka Jidda oba Saudi Arabia buli ssimu gy'okuba embweti ya mitwalo 2. Khalifa tumuwadde essimu ojja kubanga bw'oyagala. Olw'ebigambo ebyo Nyawo Idi tukwebaza, tuli naawe, tuli basiimu twatesitingakoko okutuwa omukisa okwola naawe mu Kampala City Festival ne tutegeka akanyomero ke bayita Halal Expo
ekigendero kyalimu twetululeko mu byenyi twegule eŋŋano tugulagane tumanyike oba oliawo twewagire tusobole okwesitula. N'olw'ebigambo ebyo beebaza nnyo. Sigadde ndi Engineer Fahad Sozi. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bajja kusaba muddeyo mbeere nga tutereza ground tuyite manwa